Mchali kusipaka TV. Mbadde nkugamba. Bw'ogenda awantu nga bafuna millions 2. Tolina promoter talina bajja n'akugamba akuwe million 1.5. Ate sitteeka nti bwafuna 2 nti boddawo osobola ozifuna. Kisinziira ku fomu gy'okola ki. Gy'oliko osobola okuddayo nga omuziki gw'olina essaawa eyo gukuguza kakadde oba mitwalo 3 oba 5. Lwaki osaba millions 3 nga bw'ogenda okuzikola tozifuna? Nze oyagala nzifune ntya? Kiba kitegeeza nti Mesa Kisemakula muwadde nga kyakulabirako. Bw'ogenda awantu gw'osaba millions 3 kiba kitegeeza nti bw'ogenda ofunawo 3.4. Naye bw'obanga bakola baluyimba kiro n'oluyimba lwamu bw'agamba tuwa n'ogikuba ne mukulu katufuna waddansigoba. Kakati be kugamba nti oyo muyimbi asaana emitwalo 5 ku 2. Lwaki obongamba nti njereka? Kuba ekisooka promoter alina sikiru ze. Osobola okukwata ku muyimbi ne mwongerako okusinziira ku sikiru zange. Kuba Abitex osobola okukwata ku kintu oba Ketti oba Bajjo n'atuteekamu obukodyo nga bumulabe mbadde nange enkuuka. Abitex nange enkuuka n'enjija mu mitwalo 7 njiteeka mu 6. Kiba kitegeeza sikiru zange. Ennyonyi ntaddeyo ez'obwereere, ntaddeyo abayimbi abava Kenya, Tanzania, abayimbi bakulidde obulanga obunyuma obusikiriza abantu okujja. Sikiru za promoter zisobola okwongera ku muyimbi. Omuyimbi ye n'alowooza mbu wa kitalo. Naye abayimbi abasinga ng'oggyeko Shiba Kalungi lisiti sigirina. Ng'oggyeko Shiba Kalungi, David Lutalo, Kenzo, Dema Namakula, Palaso, Jose Chameleon, Afrigo Band, Juliana, Lema Namakula. Abo be basaana okufuna ku ssente millions 4 obutasukka millions 6. Bw'oba ng'oyagala okugenda okufuna ssente. Ate Bobby Kyagulanyi ali priceless era bigenda okutwaza Bajjo event. Serious emboozi twagala balowooze nti tulina ekigendero ekyokunafuya abayimbi. Abayimbi tuli ba business partner baabwe. Batwetaaga naffe tubeetaaga ati wali mukama wa munne. Era waliwo abayimbi abamu balina akamanyiro sigenda kuddamu kumukolera. Ffe tuli bamulekwa nti mutukolera kuwa ssente ne tukkaanya n'omukolera. Era bw'ogaana nga nfuna omuntu omulala. Era nawe bw'otakkaanya nange ng'oga promoter omulala akupangisa mulekerawo okuteekamu akamanyiro. Abayimbi abamu si bonna, abamu batuwa respect. Era abayimbi bonna batabadde ba promoter kitiibwa bonna tebafunye ssente mu music. Bana boogerako bonna oba Chance Nalubega namwogerako wano ate nga si mu mbeera ya kumutyoola. Naye n'agenda nga ntyowoola era namugamba lwali kiddamu tujja kuggwera mu kkooti. Chance Nalubega abantu baali bamwerabira. Nze namuzza mu nkuuka ya 2015-17. Era akalamu kaabwe kali nti bano be baagukuba ne gukwatayo. Nga ne simisi kyagiya namulanga bulanzi era akalamu kwe kangugumula gye yali. N'agenda ku CBS ne bamuwa ssente zaali mitwalo 6 oba 5. Nze namuzza mu bantu. Era Omuganda agamba nti tuzukusanga engwe yeebase. Kuba ebiyinza okugoloka ne kuluma. Namulaba ku TV nga ali mu kumuvuba. Kireva gye abantu baali banga tebamwerabira nga bamuvanako. Namala mulanga mu nkuuka. Kati era Kireva gye akola bulungi. Kingezaako okugamba abayimbi mulemekerawo okulowooza nti mutuyamba. Tumina kye mutuyamba. Mutuleetedde ebizibu amabanja agatuli mu bulago. Essaawa zino nsobola okugamba nti manjibwa millions 4.5 ne Bajjo. Naye sigamba nti nasobola byennyanja abayimbi ne zigaana ssente ne zigaana. Akasembayo lwaki ngamba Bajjo tugenda muteekamu kakiiko kwa ssempisa kwe kuba Mesa Kisemakula millions 3 watizimusaana. Ekigambo ekituufu asaana million 1 onomwongeramu sikiru zo n'osobola okufuna abaana. Owookubiri Bobby Wine oyo ali priceless kubanga ye muntu asobola okugenda ebusaabala n'apa obusaabala talinaako bbeeyi gy'asobola bamutuyako millions 2. Era Bajjo Alphonse ogenda mu Kaguli otubuulire obuyinza gy'obujja okuteekako Mesa kye million 3 naye ng'okimanyi bulungi nnyo nga n'akakadde aba alina okuba nga akwegayiridde nnyo. ate Ronald Mayinja gw'omawa 2.5 Ronald Mayinja ekigambo ekituufu ye kuwa ssente yasaana okuwa ssente osobola omulaba kubanga ebyobufuzi byamwonoona yali w'amaanyi nnyo naye bamuggyamu nnyo obwesige. Bannayuganda bamufuula looya waabwe ng'ayimba ennyimba ez'ensonga Africa obunkenke Land Road n'amala obusente ne bumusuula eddalu n'ava ku sayidi y'abantu. Oyo 2,000 ge bamuwadde
bamuwadde nnyo kubanga osobola omutimba ekipande n'otazifissa. neyaza yo Navuddeyo mu kkomera, Mukama yantaddeko ekisa ng'ayita mu bantu bannansi era amaanyi g'abantu nga wekitiibwa ebbanga lyonna, era mbasuubiza nti bannayuganda siribavaamu, bonna bwe munneetaagira nja kubeerawo ku lwammwe nga nammwe bwe mwambeereddewo, nga mukimanyi nti Abitex munnammwe ow'ebyamasanyu takolangayo kintu kyonna nga kigenderera okulumya omuntu omulala, naye akabenje akisidenti beba egudde Mukama oba oli awo yaba agiteeseteese. Era nebaza abantu bonna 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 abambeereddewo ne bagamba nti Abitex talina musango ngera bekyabadde, naabo abagunsalidde Mukama basaasire. Ate nga abantu baffe ba munju olwokuba balina obukyayi, baŋŋambye simanyi kwefulukuta, olupapula lwa bukedde simanyi bamukyakola amawulire, bamukola lugambo simanyi. Bonna babaddemu abantu nga babiri webawoneka nakasajja kwekigangaza agweddalu, naye abo be batyo Mukama bw'atyo yabatonda kubanga bo babeera ku sayidi enfu buli kadde. Naye nga nebaza abantu mwenna sookera ddala looya wange okumwebaza Elias Lukwago, looya wabalanga bwemage, webali kubaawo kuba sina ssente zisobola kukuwa kubeera musango gwange, naye walaze nti ddala oli pulezidenti w'abantu omutuufu. Ne ndyoka nebaza ekyensuso bapromota bannange balina ebbanja lye bampoze simanyi begenda kulisasula, balaze obwa solidarite bambeererawo 100 ku kinnaakyo. Haji Musa Kavuma wakoze omulimu gwa ttendo, Bajjo Event Clear Process, Salongo Alphonse Balunywa chairman Ruba Event, Balunywa Event, bonna abakoze buli kimu okulaba nga nteruzira. Mbeebaza nnyo abakulembeze ba update mwenna, Kabanda wabadde mutabani wa Kiweewa Jemba, nebaza Devocom, nebaza family yange, bonna ababaddewo okulaba nti waliwo ne Walukagga nva mu kkomera. Abayimbi bano ngenda kubeebaza amaka ensuso. Mathias Walukagga oyo yetuyina endagaano yaffe gye twakola etali mpandiike kuva mabega, kubanga bebamukwata ekawuga naliwo nnyo ate nawe okufuuka wansi okuba namukubamu n'empyawo nga nabyayimbayimba bisitegeera, naye amaliriza n'afuuka omuntu ow'ensonga. Era ndowooza ndi omu ku abo be yayimbanga ebintu bitali mu makulu ng'oyimbi biki, ate ng'akimanya nadda tenaleeta oluyimba. Abayimbi abatono ennyo abaneewunyisizza babadde babale nno. Omwami Mathias Walukagga meeya, mwana muwala Serena Bata, Sauda baagala kyali kya maama, wabaddewo omubaka w'Ebukoma Nsimbi Kayemba Solo, wabaddewo eyapositinze yabadde Chris Evans, Maulana Dwayne, Badwatan Chiko, be bayimbi ndoza babadde babale. Naye ekyo luno twakitegedde nti abayimbi si bakwano baffe naye bakwano ba ssente zaffe nga bapromota. Ebiseera ebisinga abayimbi abo siteeka nti babadde balina okunsaasira, siteeka oba okujja okunkyalirako oba okujja ku kooti, naye tulina ebintu ebitugatte, tulinga abafumbo, abayimbi ne bapromota. Ekintu ekigudde ku promota abayimbi bandowooza baba balina okubeerawo, ekigudde ku muyimbi bapromota tuba tulina okubeerawo. Naye kyasinze okuneewuunyisa nga sinaba kusaasira abantu bafiiriddwa era kisembyayo nga wadde kyekyensonga okubanga abayimbi binasaasaanyizaako ku Freedom City millions zino zabadde nga 32 abayimbi ababadde ku Freedom City ne ku Ilo Beach ku lusooka omwaka. Saalabyeyo wadde muntu
aposting nzo kubanga sinaba kubira abengeri jimbadde omusiba naye bakusiba n'obwongo okusiba tuuka naawe nga tomanyi na budde n'ennaku obuuza bubuuza ntokoleyo bakuneka saalabe muntu basaasira bawagizi baffe abafiiridde ku Freedom City sinaba kulaba post bangambye oba Kenzo naye bonna abaabaddeyo sinaba kulaba ku muntu asaasira ku mutesitesi wadde abawagizi baffe abafiiridde ku ffeeto naye be bayimbi baffe kitegere nti si bakwano baffe bakwano ba ssente zaffe naye ekyo nakyo tukiyize kuba bagamba okuyiga tekukola ki tekugwayo kakati nga nsooka okusaasira abawagizi baffe abafiidde ku Freedom City mbadde sivangayo kubanga mbadde mu dduuka mubimanyi kasita akabenje kagwawo kusooka n'otagala n'ogwenu mpaka embeera obwongo lwateredde saasira abazadde bonna abafiiriddwa abantu ba Freedom City tiwali yawadde nakigendererwa kibi kyakubalumya naye tulina abakkiriza mu Katonda nti teri kijja nga tuzisezeewo Mukama yasalawo nga kirina kuba kityo Mukama Katonda gwe yagamba nti ajja kufa nga 5 dakiika 10 temusobola kusukkamu wadde katikitiki embeera bwe tubeyajja naye ntusaba Mukama abagumye ndi mu kuteekateeka kulaba nti mbayitamu buli famire kijje mbakubagize sijja kutambula n'abakamera jja kubeera byakyama jja kujja buli famire yonna ngikubagize naye nga tubasaasira Mukama abagumye tiwali kijja nga Mukama takoze eki tasazeewo kuba ti wabuzeemu obwenkanya abadde ndowooza nti amateeka galina kubeera gakwata buli muntu mu kiti kyonna amateeka sirowooza nti gakwata mwavu yekka omugaga tegamukwata kubanga tewabaddewo nsonga lwaki nanyini kizimbe tiyabadde luzira kale bwabanga tiyabaddewo manejja we akolera nanyini kizimbe tiyabaddeyo ndowooza awo bwenkanya bwali badde busobola kulaba ekigambo ekituufu accident beegwawo ebiseera ebisinga wabaawo esobola okujja nga bwabadde bulagajjavu nga n'omwana omuto abulaba kiringa emmotoka okuga kabenje ng'egudde kabenje ng'obadde oyogerera ku ssimu egudde ku kabenje ng'obadde ovugisa ekimama oyisizza abatalina kuyisibwa awo nno bwofuna akabenje basobola okukusalira omusango naye oli mu lwero otambudde mupiira miramu motoka namu emmotoka yeefudde egudde otereva kakabenje kaba kazibuzi nga tolina bweyinza kukola ki kukanenyeza Mukama agumye abafiiriddwa abantu baabwe ku Freedom City awo wennyini sooka otunyumizeeko ku mboozi yekomera kuba kigambibwa era kiraga mbu guno gwe mulundi gwe ogusoose abantu bakujjako n'enkofiira kibadde tekibangawo Abitex okujjako enkofiira ekkomera ly'omu Kampala abasajja bwe tuba tunoonya ensimbi ekkomera oba olina okulirinda essaawa yonna ate si buli gwe basibye nti aba n'omusango ekigambo suspect basobola n'okusiba obulamu bwo bwonna ekigambo basobola okusiba emyaka 10 oba 5 nga bagamba tukyanoonyereza si buli abeera mu kkomera nti alina omusango bansibako kwawo wali ekisajja ekifeere bakiyita sekitoleko nakyo ne bakisiba bino oluusi byendwawo okuwandiika ne twewolaawola yampola sendagiro mujjako endagaano n'agenda n'awaaba n'ajja n'akwata amavumbavumba omanyi wano e Uganda kooti zaffe mulimu abalamuzi abali b'enguzi si bonna naye mulimu abalamuzi abamu abali enguzi otuuka n'asayininga waaranti ekukwata nga tamaze kubuuza oba ddala omusajja oyo gwengenda gwasayiningira waaranti oba ayise mu mitendera oba omuntu olina omusaavinga katulina ekintu ekyajja ekyokukuba essimu agenda n'awaayo obujulizi oba bagita affidavit bwe twamukubira essimu tumuyite n'agaana okujja era bano ab'e Masaka bakinkola oli yankubira essimu n'agamba nti abbe nno waliwo wano omusango naye kamala okulaba omusango ki
najjako nenziramu okubisimu nga takyakwata. Kakati wali bwe baleeta print out mu MTN ba Airtel balaga nga yakola ki yakkubira naye ate neyeerabira nti osobola okugenda n'osaba ebigambo bye mwayogera. Kakati bansibako kkolu mu ekyo kisajja bakisasi kitoleko ekibbi kyansiba nemalayo emyezi 2 waggulu eyo ozira nali nsazeewo okubeerayo emyezi 6 bakyali kibba bubbi era bwe gyawera emyezi 2 nekitendewalira nekiyinda. Kakati ogwokubiri kubadde naye bino nebyokugendagenda ku poliisi teriyo poliisi gyesigenzeemu ne Kampala teriyo poliisi gyesigenzeemu CPS odi Kampala Jinja Road Nateete ate sibuli gwe basiba nti abaziza omusango. Era ekyo toddamu okulaba omuntu nga ali mu kkomera n'ogamba nti omusajja mubbi oba mufere namuno mukunoonya ssente ebintu ebyo bikola ki bibeeramu bitutomera. Naye ekkomera nazzeemu kumugenda mu jjo bankutte nga abakwata omutujju kubanga nagenda ku poliisi ekiro ekyo nenkola statement nembagulira bino bye baŋŋamba ebyaliyo kubanga abantu gye bafiira ku lusaali nali ku geeti nga ndi mukuta bantu kubanga Freedom City yali amazidde okugala emiryango nga tekyakkiriza ayingira nga abantu bafuluma bufuluma nga tebakyaliwo. Twaggalawo ssaawa ndowooza 5 nga n'ekitundu okusolooza. Kati awo management ya Freedom City ne bagagaddewo tekyakkiriza abantu kuyingira nga bafuluma bufuluma. Ne bankubira ne baŋŋamba ebizibu n'omusawo guli mu kkooti obwo tutubyogerako nnyo naye twogere ku kkomera. Ekkomera saagala kulimba ekintu kyasinze okumpisa olubi okunsalako enviiri n'obulevu bwange ne banfaananya akasolo kubayita kamuje naye eri amateeka g'ekkomera gabeera jjeno. N'ekyokuba ekyasinze okumpisa olubi okunyambaza yero obulamu bwange sirootanka okwambala yero. Ekyokubiri okunyambaza empale nnyimpi nzambalira mu ddiiro lyange ne mu kisenge kyange nga n'amagulu agafaanana sitro natuuse nembimanyira nga ntambula ndi free abagenyi batambula ne ŋŋenda naye amagulu abaagala bisimanyi kyebagamba. Ebintu byasinze okunkola obubi kunsalako omubiiri kubasinzanyirire nnyo abalabi n'okunsalako obulevu naye bwe natuukidde nabadde mu luumu yabadde waadi 8 nebutuukirwa abasibe nyonjo nnyo nnyingi nnyo naye endala saazigenzeemu naye nga abaliyo bagamba sinungi basula bubi. Era ababaka ba palamenti mwali badde mufuna olunaku nemugenda ne mulambula kukomera abalonzi bammwe gye basula bulungi. Mwali badde mugendayo mukubona le Busewungu onalewo Kayemba Solo wali badde oleeta ensonga eyo. Abalonzi bammwe bali luzira tebali bulungi abamu babasiba tebaliwo emisango ebagamba tebagijjawo bakyusa bukyusa kifaananyi bagamba bajjawo omusango gwa idle and disorderly bakyogedde bulungi naye abantu bafa abaana bafa abavubuka bemumanyi tebalina mirimu baba bava mu ndongo okucakalako okubuzaabuza embeera baba batambula badde ewaka ne babakwata emisango babakwata public nuisance waliwo n'omusango omulala guyita UPM oba UPM okumba ogw'okunywa enjaga naye bakusanga otambula oba guno omulembe gw'abavubuka banoonyeza nnyo emirimu ne gibabula omusango atambula amenye kaboolinga n'omugamba nti munywa njaga kati babakwata ne babasiba omwaka emyezi 6 oba fine 10,000 oba 20,000. Abaana gye bali eri babonaabona. Ababaka ba palamenti Honorable Mpuuga wali badde oleeta ekiteeso bakiyita batya mugende mulambula amakomera si malungi abaana bammwe bali eri bavundira mu makomera balabe nga basula at least obulungi kubanga okubeera omusibe nze ndowooza omusibe alina okusigaza eddembe liryo. Awo wennyini abantu abasinga babadde bamanyi eyo wali mu kazimbe kamu mu luumu y'emu n'omukulu si papa. Omukulu oyo baŋŋamba ali eri waggulu Bazibu Musange gya Nnaggoomola saamulaba ali eri waggulu Mukapa ze nali eno wansi saamulabako era saagala kumanya byali bimufaako kubanga beeto binkwatako naye nga gyali ali eri awali mu bisango egyawa Nnaggoomola saamulabako saagala kulimba. Eyo gye wabadde amanyi mulimu baserebu baffe batabula mu makomera ani gwe walabyeko nga serebu waffe? Nga bw'omanyi nti Abitex bwe ntuuka awantu
era embeera yonna abasirikale abatuukayo eri nga bumanyi bebamanya nti Abitex bamulese. Ekisooka ekirungi ekiri mu kkomera era mbeebaza ab'Oluzira, tugoberera buli mawulire gonna, buli waadi mulimu TV, buli waadi erimu TV. Amawulire tubadde tugalaba, puroguramu ez'olugambo tubadde tuziraba bulungi nnyo. Ekyo baakikola, mbeebaza. Omwami waliwo omwami bamuyita Mukosuuna, mukubi w'amasimu ku leediyo. Nembadde mpulira muwulire nga simumanyi. Waadi yange yabadde bize nnyo nga nninga nga balinga abantu abagenda okufuna visa ezibatwala ebweru. Naye nawaliriziddwa nze nga bumanyizi Abitex n'amalala teganzaalibwamu. Ate bembeera mu bantu ngaabo njagala nnyo okubabeeramu. Nze ndi muntu wa wansi, saagala nnyo byakwegulumiza. Nabadde nsobola okubagamba nti saagala kulaba muntu yenna. Olw'obupapula bwabwe babundeetedde, Omukosuuna Mesa Kisemakulu omuyimbi wa bbandi yamusiba. Ekyasinze okunyiiza, saagala nnyo omuntu asiba muntu olw'okuba olina erinnya, n'osiba omuntu mu mbeera ey'okunyigiriza olw'okuba olina ssente. Era kampuni yange bagiyita Abitex Foundation egenda kulwanirira bantu abanyigirizibwa, naddala abanyigirizibwa abantu abalowooza mbu banene balina amannya. Abakubi b'amasimu Omukosuuna, era ntegeeza famire ye tennabakumanya, bamusiba nga 24 Mesa Kisemakula ne Sara Kabengo Kaboozi bakwata Mukosuuna ali Luzira. Kiri ekyankutteko nnyo era kyenjagala okutandikira sinnaba kukola kintu kyonna. Manyi wali abayimbi abalowooza nti bajja kuyimba ebbanga lyabwe lyonna. Wano mu Uganda teri kulinnya na kulinnya, kuba kulinnya na kukka. Buli muyimbi era abaddeko waggulu olina okuvaayo n'okukola kinokka. Abamu bo tebakkiriza nti omuyimbi alina okukka, baagala nnyo basigale nga balaga nti wendi. Kati Mesa Kisemakula, manyi abantu balowooza nze mwogerako mazima kubanga sirina kye mwagaza. Nze n'okumpangisa simpangisa, sigamba nti muyimbi mubi, naye kyekiri kinabagamba nti alina omutima ogutali mulungi. Nze naliko lumu ku TV awo ku kalenda, Eagles erina we yabeerera ey'amaanyi. Eagles we yabeerera ey'amaanyi nawulirirako ku leediyo nga bagiyita Beat FM. Beat FM omanyi promotinga nnyo music waffe, local content, kuba nnyo nyimba zaffe zeeka. Kuba nnyo bandi we yakyakira. Ono akooye emboozi ekomaawo. Akwata kamera akooye. Kyala bbala mukooye. Kaakati nabeeranga ku Beat. Ne bakuba oluyimba lwa Kase Kusaasira, ne bakuba oluyimba lwa Irene Namatovu, ne bakuba oluyimba lwa Luna Mubiru, ne bakuba oluyimba lwa Mayinja, ne bakuba oluyimba lwa Jofe Lutaaya, ne bakuba oluyimba lwa Maureen Nantume, ne bakuba oluyimba lwa Fred Maiso. Nga bakubyekubyemu awo katono nyine bakuba mukozi abakamiliyoni abo baali bakajjanya. Ne bagenda bakuba oluyimba lwa Kadongo Kamu. Naliwo Mesa Kisemakula yayogera ekigambo n'agamba akakalidi katusibyeko ebiyimba ebyo twali twabigoba. Ngenda okulaga omuntu atalina mutima mulungi, alowooza nti ye alina okubeerawo ebbanga lyonna. Yakyogera naye takyakijjukira, naye banazi obonge mubiri ajja kukola ki. Kakati bano abakubi b'amasimu oba ku leediyo, kituufu mulimu ababi. Bagenda ne bakuba amasimu ne bavuma promota banaavuma omuyimbi ng'ayagala akuvuma ogende omuweki sente mwebali. Era baaba ng'awo yamuwawaabidde ensonga eyo asobola okubeera omutuufu, naye alina ekintu kye yakoze nga kirimu okunyigiriza. Omukosuuna bagamba yamukwasa aba Flying Squad, ne bamukwata ne bamuteeka ennateete ne bamukuba. Era ngenda kubanoonyerezako nja kubafuna. Ne bamuwala ne bamutwala ne bamuteeka ku poliisi ne bamutwala mu kkooti. Naye bamutwala mu kkooti, naye agaanye okufuna obwenkanya. Ali eri alina famire, buli bagenda mu kkooti Mesa Kisemakula tabeerayo. Owabeerayo oyo Kabengo oli mukazi mukulu okuze va mu bintu eby'ekiyaayi kyotaafuna mu myaka gya buto oyinza okuba nga togenda kuba mukifuna. Ogwonyigiriza alina famire, alina abaana, baba nga alina omusango leka amateeka gakole. Naye kigambibwa Mesa Kisemakula yasibye Omukosuuna olw'okuba mbu yayogedde mu tubakuba ennyimba ze. Kakati Mesa Kisemakula alina biyimba ki abantu bye baagala, abantu bye basaba ne bagaana okulukuba.
oyo Mukossuuna gyali ne message nkwadde ennaku 5 zokka ng'otadde Omulangira Ssuuna bw'aba ng'olina omusango genda mu Kaguli aleete looya nawe oleete looya muwozi begumusinga ng'alina yakuzizzaako omusango amateeka gakole naye leka kukola kintu ekiriwo kyakunyigiriza. Oyo yabadde Mukossuuna amanyiddwa abagoberera zi leediyo mukubi w'amasibi ga ku leediyo. Omulala bamuyita Simple K, omwana ali eri tali bulungi mumanyi bayita okukusibira mu kkomera emyezi 7. Full figure yakwata Simple K. Simple K yoli omuvubuka yagamba mbu yayagala Full figure, kigambibwa mbu yamwagala kubanga muvubuka bagamba ninaagamba bagenda ne batwala DNA tebamuwa na lukusa kugenda kulaba DNA oba zivuddeyo nga ntuufu ne bamufutyanka mbu Full figure omuwabuzi wa pulezidenti Full figure oba amusanga ddi kumuwabula. Nze naawe Full figure lekeraawo okunyigiriza abantu olw'okuba baakuba obuyinza butali nayo ng'oli muwabuzi wa pulezidenti. Wakwata omuvubuka oyo bwebanga ddala teyatabuka mutwe baavaayo n'akugamba nti oyinako tugende mu DNA, kiba kitegeeza nti mwaliko oba oliawo bwabanga omuvubuka tiyagwa ddala kyendowooza nti omuvubuka ategeera bulungi okutta omwana w'abandi omusibye luzira gyali emyezi 7. Ngenda kusasula DNA nebadde kusasula DNA mu MBN wali wendi customer ne mu gavumenti nja kusasula njagala obwenkanya ku bamitani muvubuka oyo Simple K agambibwa okuba nti yali muganzi wa Full figure namwegaana. Manyi naffe abasajja tulina abakyala betasobola kulaga mu bantu be bali basudde beyayimba nti mukene muliire eyo naye nga tetwagala oveeyo mu bantu naye nga mukene wakukola ki akutambulira naye nga tanyuma kuliira mu bantu. Eno mu bantu tuliirayo ennyama ensava ensiike nungi ennyo naye eri ebbali kaakati bw'obanga mukyala Full figure kamukeneko kapapala ne kavaayo ne kajja mu public ate tonyigiriza. Simple K njagala afuna obwenkanya bangambye omulamuzi ali mu musango gwe bamuyita Siteera ngenda kubigoberera era olunaku lwadda Simple K mu kooti ngenda kubeerayo n'omulamuzi ngenda kumunoonya ambuulira ensonga lwaki tatta Simple K myezi 7 ku limandi. Omwana w'abandi alina famire ayina yamuzaala ayina baalabirira n'omusiba mu kkomera olina obuyinza bwotalina boosibidde abantu batulina bakukookonya mu limu obuzibu pulezidenti omusangawo muwabula mutandika okutulugunya abantu nga bwebasiba nga gwe okimanyi bulungi nnyo twakuleka bulesi otuvumye n'otuwemula naye ndowooza oli mu ssaawa ze ezisembayo. Simple K waba tali bweru mu wiiki emu Abitex Foundation egenda kuyingirawo ekigoberere Mesa Kisemakula Mulangira Ssuuna ate Sara Pulesa Omukossuuna Mulangira Ssuuna abadde agenda wamba akyaliyo Mukossuuna mute Mesa Kitta Mulangira Mukossuuna Full figure Simple K kyekira tewabadde nnyo gyembadde tebaddeeyo baserebu naye ekisinza okunkwatako ng'era bekyankwatako lwe twaliyo n'ebbajjo Alfonsi waggulu eri manyi bannayuganda abamu beerabira navaayo manyi bentuuka awantu manyi okupiikinga ne mmanyi ekyokukola. Nze ndi musajja ayagala abantu okubeera obulungi ate sikkiririza muntu kunyigiriza muntu olw'okubagoola bulungi. Awo nvaayo amaanyi gayaga obuto nengajjayo abaana abali eri basibidde obusente obutonotono tugenda kuleeta Bail Me Out mugimanyi bulungi nnyo yajja tugenda gikomyawo. Bail Me Out mugimanyi yavaamu ebibala etwagenda okutunda t-shirt mu wino poliisi yatuleetera abayaayi baayo ne batukuba twamaliriza batusibe tugenze Kawuga naye mu wiiki ebbanga etali ddene pulezidenti avaayo kitwali tugenda okukola n'akikola n'alagira abantu bave Luzira era ne bavaayo. Kati wali abaana baffe abavubuka abato bali Luzira
ngenda kuwandikira Ssaabasajja Kabaka ebbaluwa nga tumusaba olubiri abantu bo Ssaabasajja Kabaka bavumbira e Luzira bataaga kukuŋŋaanya ssente emitwalo 10, 12, 20 tubajje e Luzira ne beetaaga ekifo ekigazi we tuyinza okukolera ekivu ekyo kubanga tulina abayimbi ab'ekisa n'abalina ebyuma ne rediyo bajja tuwa obulango ssente zonna ezigenda okuvaamu tukuŋŋaanye tujje abasibe abaliko ssente eza fayini mu Kampala ekivu ekyo tujja kitambuza tugende n'eggulu tugende Masaka naye tujja kusaba Ssaabasajja Kabaka asiime atuwa olubiri banaaba asazebwa ku kusiima kwe ebifo tulina 2 bye tuyinza okukoleramu konsati eyo tugenda kusaba ne Busaabala tugenda kusaba Busaabala omukulembeze wa NUP oba omukulembeze wa Uganda omulonde Kyagulanyi Ssentamu namuwandikiridde ebbaluwa egenda mutuukako ne social media mujja giraba nga tumusaba Busaabala tusobole okugirayo abaana bangi gye bali eyo babakwata nga n'obutambula obutambuzi nga omenyeka nga Bobi Wine bakukwata atuwa ekifo tusobole okuba nga tujjayo abaana tugenda gituuma bail me out phase 2 awo wenyini Serena Bata twamulabyeko nga zo okukyalirako twakoma okumanya gwe naye nga temuli mu good terms wateeka ne ku mutimbagano ekipapula ekiragamba gwe ne Serena Bata amwetadde Abitex ekisooka mu music nina ekigabula kuba kiri mu luzungu kiyita wano okwogera personal kiba kirabate bakiyita batya okubanga oli mu kintu kyoyagala nti music kintu kyange ebeera personal kyekyo kyennyini ekyo kati music nkola kintu kyenjagala Serena Bata nakamuteekamu ssente ziri mu millions nga 35 kole natandika mu myaka 2 Serena Bata naye nagaana kumwogerako naye ngenda kumwogerako ati si mu bubi naye nali njagala mateeka gakole mpola mpola saala kubeera social media Serena Bata ekigambo ekikulu namuta saamuta mu bulungi naye mbeera ekintu ekikulu saagala kusika muggwa naye n'essaawa byonna byetuuse kusika omuggwa era tujja gusika amateeka galamule Serena Bata yandaga nti gooloza Serena Bata aluubirira ali mu birooto ebitono manye osobola okubaawo ng'oli ku birooto binene ozimba muyimbi kuba namboole omuzimba oyinza okizimbira emyaka 4 oba 5 naye ate ye alowooleza mu kukuba big zone nasa afune miliyoni emitwalo kati kino kiraba mu Serena Bata bw'oba oyogera naye ne mu public akulaga omuwala ow'empisa omuntu mulamu naye alina ebigambo bye ayogera omutima gwange gumukyawa kiringa okubeera n'omwana awaka nga gw'omuzaala nalyoka akugamba ekigambo nga ayogera nga talina kitaawe sigamba nti Serena Bata muwala wange kuba nali mutwala nga muwala wange Serena Bata ebyo byonna byebabeerawo waliwo namawulire yamukubira essimu n'agamba yayasamira bwasamizi ku social media nja mumuwambula kikyali kimu ekyokubiri twatuula endagaano yaffe egamba tutuulamuko netwogera saidi zeeri nezaffe netunaba kusazaamu ndagaano namugamba Serena Bata kitwala nti nateekateeka ekivuga enkuba neetonnya kitegeeza nti yebaloosi sente zinakuteekamu namala dde okukisayansa sente zange zaafa sente eno zizimba ennyumba akeedi ewedde engalo nanvumaganya abantu bange nebagamba bannayo oba Serena Bata butekisi yamuloga naye nga nzibembalabira biki binene sente zakola ziteeka mukuwala sente nga abaana bange nga tebanaba kulya mmere maye njani abaana bange nga tebanaba kulya mmere mala kulowooza kuba Serena Bata alidde nga nkola nebisiina kukola omujjanjabira mu ddwaliro lyange nina alidde atya airtime muzeeyi nze nja mukyalo maama kiki ekiri bubi ibakati mukadde ayagala ki nga njagala omuntu abeera mu budde mu bulamu bweyagaza tusobole okuzimba kyetwatandika kakati mu bivulu byaffe bino okuteekateeka mu ssente mu bizinesi waliwo embeera lwekwatamu byesente
nze mba njogera ekituufu kiba kituufu saagala nnyo ebintu byakwesuddayo abantu bemulowooza okuba ne ssente oluusi batuuka ekiseera nga tebazirina naye nga tekimufuula mwavu osobola okubeera nga oli sitaaka naye nga tuli buloko kitegeerekesa oba kakati Serena Bata asula mu nnyumba ya mitwalo 55 buli mwezi naye nali nsobola okumuteeka mu nnyumba ez'emitwalo 8 naye awo mba sibaze oba emiliyoni kuba bizinesi ennyumba ne bezibazizo olina okuzibala nemuteeka mu nnyumba ya mitwalo 55 buli mwezi sasudde emyaka 2 n'ekitundu ate abantu wasula baba bamanyi sasula myezi 3 ena kakati awo sente nezikeerewamukko omugamba omusajja ono wegunda kereyemu ayingidde emyezi 5 soka weegulемukko soka tunoonye ki kyenkugamba kiri abantu abalina ebirooto ebitono ate ye obwongo bwe bumugamba nti Serena Bata akawairo kagamba olina okusulira ennyumba olina kati ennyumba emulemye yaddukirawo alooyawe kyekugamba balina ebirooto ebitono nvuddewo kati siri nayo ennyumba ekoze eki ekiraga nti yakiirina mu mutima yalowooza amaze omusitula agende ayimbe ennyumba zaye nga bafuna ssente yatandikirawo okukola bivulu nga simanyi talina kivulu kyayimbye ngaali kisiinaku bugirizi agenda mubaala nanywa shisha mwamulabanga agenda ku stage ng'ayimba nga eddoboozi lifudde essaawa zino muyimbi nsasulira ddoboozi muyimbi bwatuka ku stage nga benamuteekamu abiyimba bubi abantu bagenda kudda kumuwaki tuuka abantu nayimba nga adoodomu tugenda musujja adoodomu asula mu bbaala anywa shisha bangi banywa shisha bamunywa naye tabakosa era sigala bakugamba nti nnyo sigala naye asobola okubeera obulabe ki waliyo anywa sigala we nga talina mutawaana nenjaga baginywa sigamba nti nnungi okunywa naginywa nagenda kusogi nayimba nga yemwona amaanyi nalaba abayimbi bakufidde omusite nga mala kuteeka nagenda kusogi nayimba bulungi naddanga naye waliyo ate abaginywa ne bakola ki kakati shisha babanga ate eddoboozi lyo lwaki ngatta bizinesi yo lwaki oba okola ki natandika okuyimba ebivulu obusungu obungi nenteekayo manyi ebiseera ebisinga nze benyiiga nkolerawo simanyi oba kirungi oba kibi nemugamba nkugobye kubanga yaba yasooka okukola ki okumenya endagaano kati yaawe obungu bemugamba nti nalemererwa kusasula olwenziruse ngenze tosobola kubeera namuyimbi atalina bugumiikiriza olina okubeera omuyimbi alina okubeera n'empisa olina okubeera omugumiikiriza olina okubeera omuntu mulamu olina okubeera n'empisa kakati yajja n'ebirooto ebitono Serena Bata ebintu ebyo bibi Serena Bata ne beetonda okwagala kwange kwafa gyali era be bayimbi omulala ate kati ate oyo ye Pisiralisa oyo ngena muvumula kamanyiiro omanyi wewalanga nnyo omuntu okukola ekintu mu mbeera ey'okumanyiira kakati ate Pisiralisa ye ngenda embeera gye ngenda omuteekako ngenda muvumula kamanyiiro kubanga talina bagenda kujja sente naye nakamuteekamu ebintu miliyoni zalinga 5 nezo sente zizimba ennyumba zikyusa obulamu bw'omuntu kuba noba tobaza ebintu birala nobala vidiyo zisooka 3 zenakola kuba nakola vidiyo ya number 1 Aronia nagikola bubi nenjiddamu ewa SPK nenkola ne Land Road tiwali vidiyo yali kasikola vidiyo kawansi wa minutes 18 ezo zokka audio nyo akoze oluyimba ne King Saha milioni ziri mu 5 audio studio mu kitundu Saha na mu 3 kitundu publicity muteekera nsobola okusumula tuyina audio ziringa 10 kakati naye nakola amalala obalowooza mu endagaano pulaani nerabira nti ennyimba nze nzigula idea ziba zange nze nzigula nze nzitwala mu studio nensasula nze nziteeka ku mpewo nze nziranga nnyimba nzikuwa bubi ziyimbe era benkeera ku makyanga era bagenda okiraba kooti negamba temuddamu okuyimba ennyimba za Bitex era bagenda kukiraba bagenda kusasula sente zange zenabateekamu
abo ababiri saagala kuddamu kati kyenkugamba nze nkola kintu n'abantu benjagala ate nkola kintu na mikwano gyange kasitookera ku makya noba nga tukyali mukwano gwange ebintu byabigedde Serena Bata mirimu agikola ne talina wakola wesimanyi nesaawa egenda kutuuka siri awala nnyo mwezi gaguma kukakati embeera mujja kugira begenda okubeerawo naye nga Serena Bata tebakyali suubira kugira mu Architects Promotions okujjako nga waliwo manager omulala ze n'amugula nemuta bulungi naye nga bijja okuggwera biyinza okutabeera birungi eri abayimbi abo babiri obusungu bwengenda okubateekako kamanyiiro abayimbi abamu balina akamanyiro abamu bamanyi bamanijezi baabwe nga olapisa mitani omwala agenda kulonchera ku lwokusatu Spice Diana abadde ne manager we amanyi kyali amanyi kyamukoledde ne wamutuusizza tukola ebintu zesente zinateeka mu Serena Bata manyi n'okugomoka zenamuteekamu zaali zisobola okumukolera ebintu byonna teyajjanga omuntu mulamu mulabanga alinabusa ebigambo bibiri namugamba nenyumba zange zekerawo ziyimba namugamba nja ziyimba kakati over my dead body manye kikigambo ani yakyogera over my dead body kitegeeza ki Serena Bata okuyimba ennyimba zange ne piisi lalisa nga sikkiriza ate ziyimba nga maze kufa ekyo kibulidde tudde ku busibe lwaki program tekoma wano nedda woberedde mu kkomera waliwo omukulu Alfonso waswa mulongo muno yavayo n'ata ekiwandiiko obadde mu kkomera nga akiri wano kitugomya tugamba pulezidenti yakyogerako kinaateekako abayimbi sente ez'enjawulo ne program gitukolera eddakiika asale muyina eddakiika 15 mwera giteekayo bano Spark TV yange omuntu wala akaguddeyo kakati ekigambo ekituufu tulina ekizibu kyetwafuna mu bizinesi yaffe bizinesi ya bapromota bizinesi yaffe yafa bizinesi essaawa zino mulaba mannya naye tetukyakola sente mu music mu livu era mugenda kulabako lumu nga bakutte promota nga bamutotte eruzira nga bamubanja akawumbi k'essente nga teyakalyamu mbizzi nga Bajjo nga teyakalyamu mbizzi nga Kayibanda nga Patrico nga Suuna Beni naye ng'ategeka bivuunulusa serious kino ekirimu nekisaagiramu manya abakugu bagamba buli lwokola ekintu ng'okiddingana ng'ofuna results zezimu bw'okiremeramu obeera mu buyabuya nalaba omuyimbi awo lumu ng'agamba bebiba nga bizinensi tefuna lwaki temukivaamu eri omuntu abeera mu kintu omanyi omukyala asobola okufumba awaka n'afumba omwaka mulamba naye ng'alina emirundi ebiri egyo gyamusanyusa naaba nga buli kaseera gy'alinze buli omwami we lwajja n'agamba olunaku lumu omulundi ogw'essanyu ogunaaba gwa leero n'amaliriza nga gugaana negwokubiri gugaana naye wiiki eba eggwako n'afuna ku ssanyu kakati naffe ebitono bye tufuna ku ssente byebitubeeza mu mulimu guno singa si ekyo singa twakola zino ate ekivulu kyekivulu ekikola amagoba teriyo ekivulu kyekintu ekikoleeta sente ezawamu gyotasobola kusanga mu mulimu omulala gwonna osobola okuteekateeka ekivulu nga ku Freedom City ng'otadde minutes 75 n'ofuna minutes 15 n'omuntu alina akeeda ayinza okuba nga tasobola zifuna bulungi omuntu alina kamunye egula minutes 8 oba 75 ereeta emitwalo 12 oba 10 naye okimanyi nti omuyimbi agenda ku stage ng'omutegekedde ekivulu ne bamufuuwa emitwalo 2 n'aziteeka mu nsawo n'agenda nga takuleetedde wadde okuwaako gwe ateeseteese ntegeeza ki ebivulu by'omulembe guno tebikyafuna ssente ebivulu ebyafunanga ssente byalinga byadda ng'okwata sebatta ne kafeero ne mujjuza na kivubu essaawa zino nabadde ku Freedom City abayimbi badde bamyeno 46 Palaso Kenzo era bonna nabasasula bulungi naye nkulayirira nakutte myezi nga 4 nensasula abayimbi ne bagenda nazo tebali abangi nenkwata myezi 27 nensasula Freedom City and Fireworks nenzisasula tewali abangi nenkwata myezi nga 4 n'ekitundu nenziwa police security olw'obulungi bw'omulimu gwange nenkwata $1 million n'ekitundu nenjiwa babawunsa bakanyama abo
basobole okubeera mu gundi kuba abantu bamalako abawagizi baffe emirembe ababbi b'amasimu babeerawo tikinkakatako baleeta naye nga njagala abawagizi baffe abazze baddeyo n'emirembe nenkwata miliyoni 8 nensasula ebima byetwongera mu Freedom City kuba ebyamu tebikola kitebimala waliyo sente zisinga okufuluma za publicity TV enyingi zino ezitukomoka buli lunaku ne radios drive nemba nga nagenze ku Freedom City nga njagala abantu 1,200 okufuna amagoba abantu bebakungiriza n'abadde mu bantu 9 ku mutwalo nenga expense yange eri mu minus nga 1,300 promoter omuyimbi Mulanze comedian Mulanze Abitex yamalidde mu komera tafunye magoba sente ziyateekamu tezikomyewo zonna nga expense bingi kubalidde sente benazikoze bibazitutte sinalabayo muyimbi yenna nkubira ku simu sibadde ku social media ne baŋŋambye abayimbi babadde nga 2-3 abapositinze nga batusaasira ku njege yagudde ku Freedom City tegeeza ki omuyimbi akugamba miliyoni 4 amazima ga Katonda mu ggulu ng'omutadde ku kipande bw'ati ng'asobodde n'ogamba tugeze nti Bajjo Alphonse ne Kawere Mitegite Singers babo bazze Masaka ku Lwokutaano balina Teete ebwayise ku Lwokuna Mateete Masaka Sembabule entuuse bweyogerere nga baatema tasobola kufissa sente wadde emitwalo 2 nga ne sente zimujja waakoledde akuba mukyala kusereza akameeza mpereza emitwalo 10 z'amafuta mpe wano nakoledde kitegeeza ki lwaki onsaba miliyoni y'esente miliyoni 2 nga kukenyini tosobola gireeta mu kikaali nze ngenda abantu ngenda bajjawo kubanga abantu bajja kulaba mutegesi bajja kulaba ekyokulabirako manyi amesa Kisemakula bye bakava mu ggulu abayimbi bye mutwala nti basinga okuleeta abantu basinga okusala kubanga sente nga boozimuwa kumpi bazitwala essaba zino benteeka mesa Kisemakula wali ku kipande neŋŋamba ab'Emateete Sembabule Lukaya Jjinja Kitokoto Enakasoga Lukaya Luweero Masaka mu Kisaawe mesa Kisemakula ne Golden Band mubalinde kiba kitegeeza omuyimbi tagenda kuyimbira ku mukalakaasa osasula ebyuma osasula ekiveera wagenda okuyimbira awamu garden zitezibeera garden bezibeerawo olina ozisasula miliyoni 1 5 oba 2 kitundu kisinziira ku bulungi bwayo neweeri olina okuteeka obulanga ku radio olina okuteeka obulanga ku TV olina okukuba ebipande olina okusasula poliisi olina okusasula LC wogenda okukolera olina okukola drive akusabye tugeze miliyoni 3 ogenda okutemaatema nga expense eri miliyoni 10 olanze omuyimbi ali omu weka ku kipande ne bana abaana abato waliwo abakubi abo basasula mitwalo nga 8 bakubye bana abaana mitwalo 15 12 mitwalo 6 bayina okubeerawo nga bakola ki nga bawerekera balinde omukulu akola atya kakati mwebyo ebifo byonna kiba kitegeeza nti olina okuyingirira okukolera mu bantu 1,500 okudda waggulu okufuna amagoba okimanyi nti abo abayimbi bonna abakusaba miliyoni 3 kyekugamba Bajjo Kiria Process Salong Alphonse ne Balunywa n'abadde Luzira nga mbagoberera bulungi nnyo mugenda kutwalibwa mu kakiiko akakwasisa empisa serious bino ebintu si byalwali tetulina na kigendererwa kino kyonna kinafuya muyimbi kubanga abayimbi kuno twakitegere tisibakwano baffe wabula bakwano ba ssente zaffe naye kati Bajjo ne Balunywa bafunanaki Bajjo ne Balunywa tugenda bateeka mu kakiiko akakwasisa empisa era ndi mukwogera ne secretary general secretary Balamu ngenda kwogera n'omuwanika Kate event ngenda kwogera ne chairman Oluba event tubateeke mu kakiiko akakwasisa empisa yasinaba kugendayo lwaki tubakwasisa empisa mbadde nkugamba mesa Kisemakula tumutadde ku kipande ne Golden Band kiba kitegeeza tulina okufuna abantu 12 okudda waggulu okufuna amagoba amaanyi g'omuyimbi olina kugalaba nga yeye kenyini be yeteekateeka sente azifuna tosobola kugamba muntu kuba ow'ekyokulabirako
n'ogamba nti kakati ontwala ku Maria Fulo lwe nasembayo nakola milioni 6 kati ate wagala kumpa 6 nga naffe twakirabako nti wali okubyeko ku Maria Fulo n'ofiisi 7 awo bw'oŋŋamba 6 oba 5 mba mmanyi nti ne bemba sizikuwadde osobola okugenda n'ozeekolerawo. Senyiga nkutte.